By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. Because these are simple matters. Mama, you're a senior citizen here. And I know you know it. It's on record. Ugandans, ladies who are pregnant, fly to the US to deliver from the US. Am I telling a lie? The moment you fly to the US, even if you deliver on a plane and your last destination was Washington, that young girl or young boy automatically becomes a US citizen. And many of these top guns in the government, their grandchildren are delivered from the US. I know these generals in Kampala. You get it? But Gashumba, born in Villa Maria, where civilization started from, and you are telling him he's not what? A Ugandan. We are going to the Constitutional Court, and there's another option. Because stand up and fight for your rights, period. Thank you. Yes, all right. Oluvannyuma lwa Frank Gashumba okuvaayo n'atiisatiisa eggwanga nga wagenda okuleeta aba M23 mu Uganda singa ensonga y'Abanyarwanda eneebeera tekoleddwako tesolovingiddwa. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'ayingira mu nsonga zino n'agamba agenda kukoowoola Frank Gashumba amuyite wali eri ku kitebe ku Patriotic Ridge Uganda ekibiina kye nga ye chairperson asobole okubeera nga batuula mu nsonga zino basobole okubeera nga bagigonjoola. Naye ebyo ebibadde bigenda mu maaso ebigambibwa byagenda mu maaso n'okuspeculatinga nti agenda kubanga ayingizaawo aba M23 Liberation. Ekyo si kyakubaawo, ensonga bagenda kutuula basolovinge ensonga eno. Oli ku UG Update Civic Osinziro wangu otuwuliriza akatambi kabadde kawanvu okewuliriddeko nga Frank Gashumba agenda maaso n'okuweera enkolokooto n'okutiisatiisa lisinga ensonga y'Abanyarwanda eneeba tesolovingiddwa no mu Uganda. Mugenda kajjituka. Temulaba nti abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo babaliisa akakanja eyo bigenda kubeera biwero. Yeeyo omu ku bayeekera yoyo omu ku ba M23 abagenda okubanga batandika olutalo wano aba M23 mugenda balabako. Ye Gashumba agamba beyond the Constitutional Court balina options nyingi nnyo. Kiki ekigenda maaso n'okubeera nga awere nnemba nakyo kyekikaanya Frank Gashumba ono tugenda kubanga tubiyitaayitamu gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Consulent weekend yakugendedde bulungi, buli kintu kyatambudde bulungi nnyo, yagenze maaso n'ofunamu obukosefu abalwazizza abammwe, naawe yafiiriddwako ow'enkusaba Mukama Katonda agende maaso n'okugumya, nammwe kambasabire abatawaanyizibwa musobole okubanga mukuba ku matu. Ngenda maaso n'okwebaza mwena bagenda maaso n'okukakkalabya abatwala obuvunaanyizibwa okugenda maaso n'okukola emirimu okuwenjeza akawogo famire zammwe saako n'okuwenjeza omusolo ogutuli mu bulago gavumenti yammwe kuba kati mukolerera ebintu bibiri famire zammwe saako ne gavumenti yammwe. Wano mu Uganda webityo ebyatuuka naye nga mbebaza nnyo bya nsiso nammwe abali mu diaspora emitala w'amayanja Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Oman, UK, USA mwenna besitamenyeeko mu ggwanga mw'osinza okubanga otuwuliriza kutegeeza nti gwe asinga era okola ky'amaanyi nnyo. Wabula ate gw'ajja n'osubscribinga n'osharinga n'oyagalizaako ab'enganda bako n'ab'emikwano ne basharinga ne basubscribinga ku UG Update TV ate gwe okola ddala ekintu eky'ensuso kubanga gwabeezezaawo amayengo gano. Kakati saagala kubalwisa, njagala tugende mpolampola nga tutematema ensonga zino. Waaki ensonga zino zituuse ku extent eno kubanga Frank Gashumba agenda mu maaso n'okuwoolebwa atuuzibwe mu nsonga zino ez'Abanyarwanda. Frank Gashumba ye katikkiro w'Abanyarwanda wano. Ekyo twagala okubuuza kyekisubuuzo ekisookera ddala, oba ye mukulembeze w'Abanyarwanda yowa yakiikirira Abanyarwanda wano mu Uganda? Ekyo nakyo twagala okubanga Munnayuganda akimanyi bangi mukirindiridde. Frank Gashumba atuuka atya okubanga
ayimusa eddoboozi lye libeere nga lye lisinga okuwulibwa wano mu Uganda ku lw'Abanyarwanda. Lwaki ali so much concerned ku nsonga zino ez'Abanyarwanda? Ye lwaki Abanyarwanda bano baliko questions nyingi? Lwaki bagenda mu maaso n'okubeera nga baboolebwa mu bitundu ebimu mawanga agamu? Ezo ensonga ze twagala okuba nga twogerako. Baboolebwa wabula tebasosolebwa, wabula baboolebwa. Ezo ensonga zaawule. Nga wali ku Yugi Update TV tugenda kubeera nga tubitandikirawo, tubeere nga tubitemaatema. Kakati gye buva ne gwe bulaga, Frank Gashumba omuwulidde ng'agamba beyond the Constitution Court bayina options nyingi, singa kinaaba kiganye kijja bawaliriza ku extent eyingizawo aba M23 wano mu Uganda. Naye ng'ensonga egenda mu maaso n'okumutta ensonga y'Abanyarwanda ekutta akati. Frank Gashumba ensonga yeeri nti ayagala Abanyarwanda mu ggwanga erya Uganda batandika okubeera nga bali organizingibwa, nga batwalibwa nga bannansi, nga tribe, nga bannansi mu Uganda. Bunyarwanda oba Nyarwanda oba bagenda giyita batyo, oba Nyarwanda oba Banyarwanda tribe ebeere ng'etwalibwa nga tribe wano mu Uganda, babeere nga bannansi. Okitegedde ekintu ekyo? Kino nno okiraba ng'ekitono naye kyekize kirwanya amawanga agasinga. Kirwanyi kitadde eggwanga lya Democratic Republic of Congo mu ntalo decades of decades lwa Banyarwanda kwagala kwefuula batuuze mu ggwanga erya DRC yagaana. Ekika ky'Abanyarwanda bagenda mu maaso n'okulwana mu Eastern Democratic Republic of Congo kyekika ky'Abanyarwanda Abatuusi n'Abanyamulenge. Bwe baali basala borders Abagirimaani mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ensalo ze baasala ezimu zaatwaliramu Abanyarwanda. Wabula waabeerangawo obukwakulizo ne wano mu Uganda kyaliwo, ng'obukwakulizo bugamba nti singa owa tribe endala yeesanga ng'asaze ali mu tribe endala gy'atasaanidde kubaamu, amateeka gamulagira yeeyise adoptinge culture eyo, adoptinge enneeyisa ya culture eyo gy'anaaba asanzeewo, beeyise mu ngeri weetyo. Ekyo kijja baleetera okuba nga tebaboolebwa ate era nga tebasosolebwa, nga bagondedde concepts ne norms ne cultural beliefs ze basanze mu ggwanga eryo. Ako kategeere bulungi nnyo. Gwe Omunyarwanda agamba nti bakusosola, ako kategeere bulungi nnyo. Olina okugoberera concepts, norms ne cultural beliefs ezigenda mu maaso n'okutambuzibwa mu ggwanga eryo ly'oba olimu. Owulidde ensonga eyo? Era Frank Gashumba agamba ensonga eno weba erinnya enkandaggo nga mwagala otugoba mu ggwanga, tugenda n'ettaka lyaffe extent gyatuuseeko. Era kino kye njagala okutegeeza, omusenze gwe basenzezza obusenza taba na buyinza ku ttaka, taba na bwannannyini mu ggwanga, aweebwa buweebwa bbeetu. Ekyo musaanidde mukimanyi. Ekirwanya bannansi bya Democratic Republic of Congo okulwanyisa Abanyarwanda abali mu bitundu ebyo mu Great Lake Regions mu Eastern Democratic Republic of Congo, Abanyamulenge n'Abatuusi beefudde ekitalo. We baabasenza saako naabwe baali basala ensalo abaddira ku sayidi eno eya DRC nga tebamanyi concepts na nnono za Democratic Republic of Congo, kyokka ate ne zibalema okwadoptinga enneeyisa yaabwe yonna yonna baagenda nayo, kyokka ne beerabira okwadoptinga culture gye baasangayo. Kino nno si kyokka kyokka, wabula eky'okutwalibwanga ba refugee tekyabamalira okubanga babadubudanya bakisengebwa. Oba okitegedde? Beerabira nti nno bagenyi mu ggwanga eryo, nti baba bakkiriza okuyingira eddiiro mu kisenge tebalina ttuuka, bano bayagala okuyingira mu kisenge, era nga baagala babeere
ne authority babewe ku authority ku buyinza obwewa bannansi nabo babeere nga basalawo nga bakomandinga. Ekintu ekikyamu nnyo ekyatabula Democratic Republic of Congo, kubanga ozze ow'omuntu omusanze wa tuyagala obuyinza naawe otandika okumufuga ewuwo, ekyo balaba nga tekisoboka. Kakati bano abantu balemererwa okwadoptinga culture ze basanga mu Democratic Republic of Congo, era kyekimu kyekyabagobya ne mu ggwanga erya Tanzania, babagoberayo ddala ng'empisa zaabwe empisa ezimu mwe muli ez'obusosoze nga bo basosoze kyekisooka. Ekyokubiri, empisa zo tebayina. Ensonga eyokusatu, babbi we basanze amataka, we basanze ente z'abantu, babasendawo n'ebyabwe ne bitwalibwa ate babiwamba na mmundu. Ng'oggyeko obukyafu obwogerwako obw'okuwandawanda buli wamu, ekyo bannansi bandibadde bakigumira, naye ekyokututunsuza bannansi n'okubabbako ebyabwe, ekyo kyo tekyagumiikirizibwa. Kati ate bwe kyatuuka mu DRC we baasangayo ebyobugagga ne bagamba wano tetuvaawo, baagala babeere n'obuyinza obw'extractinga minerals ezo nga nabo benoogera ku nsimbi. Abanyamulenge n'abatuusi abawangaalira mu Democratic Republic of Congo beobola baba M23 abayonvu bo balwanirira rights zaabwe, tebarecognizingi oba baagala batwaliwe nga bannansi, baagala batwaliwe nga banationalism, banationalist mu ggwanga eryo, of which DRC ekyo yakigaana kubanga eba egenda kukkiriza ekonomi yaabwe. Bano abantu bwe bawamba ssente zonna zibakuŋŋaanya mu ggwanga ate bazizza mu ggwanga lyabwe, ne weesanga nga eggwanga libadde libasenzezza, ekonomi yaabwe egudde, ng'ekonomi eserebye. Era bawambye badominatinze ebitundu bingi mu Democratic Republic of Congo. Kati wano mu Uganda kitugezaako okwagala okwewala, era ebbeetu n'obwagaanya n'eddembe lye baabawa Gashumba ye alaba terimala, basaanidde okuba nga batwalibwa nga bannansi. Constitution wano mu Uganda tulina amawanga mangi agajjamu, ng'eggwanga eryo weesanga ng'oli maama ye Munnayuganda nga taata si Munnayuganda, naye nga yazaalibwa kuno n'aweebwa obuyinza, ne baweebwa ebbeetu ne babeerako. Naye tekikola nga oti we kiri mu Amerika, nti mu Amerika oba otuuseeyo n'omwana gw'ozadde nga wakatuuka ku ttaka lyabwe afuuka mu Amerika. Wano constitution si wezi weziri. Wano tulina obuwangwa n'ennono ebitutwala, ebyaffe tebigwawo bugwi, tebiwandiikibwa buwandiikibwa, olw'okuba nti bavulina akakyamu ke bazudde mu tteeka eryo ne bawandiika ebbago kakyusibwemu. Nedda ssebo, ono si weekiti bwe kikola. Era Gashumba agenda mu maaso n'okuluma ogw'engulu ng'agamba agenda kuleeta aba M23 wano, musuubire saa yonna M23 wano mu Uganda. Kino kyeradiikiza nnyo bannayuganda, era bibadde bitambulira ku social media nga beebuuza, iyi abantu be twasenza mu bulungi, lwaki ate bagenda mu maaso n'okubeera nga batukaayira, baagala n'otuleetera obwa M23 wano mu ggwanga lyattu Uganda? Twakola bubyo basenza oba? Kati ye Chief of Defence Force Muhoozi Kayini Rugaba bino tabirinze. Era agambye ngenda koola Frank Gashumba twogere ku nsonga eno tulabe ekimutawaanya, naye bino byagamba n'okutiisatiisa eggwanga ng'agenda okuleeta aba M23 wano, ekyo tekijja kubeera. Muhoozi agenze mu maaso n'okugumya bannayuganda ku nsonga y'aba M23 kugeba dominatinze ebitundu ebisinga mu Democratic Republic of Congo, mu Eastern Regions, mu Great Lakes. Naye ng'ensonga enkulu tebagyogera, bawuza kimu, ffe twagala justice, twagala ki, naye nga si bye bye baagala. Olw'okuba nti ebyobugagga ebibabalabe bingi ebiri mu DRC bibagenda mu maaso n'okuba nga batunuulidde, si lwa kubeera nti baagala kubeera bannansi ba ggwanga erya DRC. Ekyo nedda. Naye gutyo mu Uganda we guli,
wesanga nga abanyarwanda badominatinze ebifo ebinene wano mu Uganda. Wotunuulira ofiisi zonna ezirimu abanene bonna banyarwanda. Kati ate wano waffe kiri ku extent eyewaggulu nnyo nti Uganda, gavumenti ya Uganda eringa yasayininga contract ne gavumenti ya Rwanda nti abanyarwanda bonna bamaze emisomo baleetewe wano baweebwe emirimu. Munnayuganda n'ajeezebwa ne bagenda mu buwaŋŋanguse ne bagenda mu ddungu ku Buwarabu basaavinge ng'abaddu mu ggwanga lyabwe olw'okuba eggwanga lyabwe gavumenti esobola bbawa mirimu kyokka ewabagwira abanyarwanda. Kati kino kitwalibwa okuba nga gavumenti eringa erina enteekateeka dominatinga kibayise eringa eyagala okuteekawo kitwandiyise tukiyite ki, gavumenti eringa eyagala okuteekawo empire y'abanyarwanda wano mu Uganda. Era ky'oba olaba wotuuka mu ofiisi zonna abanyarwanda baleetebwa ne bateerwa mu bifo ebinene eby'amaanyi, munnayuganda ng'ali awo n'atafiirwako. Gwe kino okiyita fairness okiyita ki? Kazi ezimu ku nsonga bannayuganda zibatunuulidde ezisinga obbaluma newankubadde tebasobola kuvaayo kwasanguza ku buli kimu. Gavumenti tefa ku bannansi baayo. Tunuulira ebifo byonna bijjuddemu banyarwanda, by indigenous people, tolina w'obasanga. Kibadde kijja kubeera kya bulyazaamaanya okuba nga tetugenda kwogera ku nsonga eno tusobole okubeera nga tugitangaaza eggwanga ku ki ekigenda mu maaso. Wabula wotunuulira paaliyamenti y'eggwanga nayo kennyini ejjuddemu abanyarwanda basoba mu 100. Paaliyamenti naye basirise. Kati wetudda ku issue ya Frank Gashumba ey'okuleeta ba M23 wano mu Uganda, ekyo Gashumba kiyeesabira tajja kyagala kubanga abanyarwanda wano mu Uganda bali mu bubatu. Kitegeeza singa batandikawo rebellion bayinza okuleetera bannaabwe obuzibu. Bayinza obutakyagala kubanga bali bubatu wano. So nga amagezi agani baweereddwa ku adoptinga culture ne concepts eza wano n'okugondera ku ekyo kye baabawa ebbeetu obuyinza obutono bwe baabawa obw'okubeera wano. Kubanga ensonga eno waaki egobebwa, abanyarwanda bafuuse ekizibu mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Wogenda e Nakaseke, Nakasongola, abantu ba indigenous people bagobeddwa ku mataka gaabwe gawambiddwa ate nga abanyarwanda bali mu buyinza ate nga bebakwata emmundu. Ente zaabwe ziwambibwa buli kiro. Gavumenti neetafaayo ensonga ezimanyi zonna ezigenda mu maaso. Era gavumenti tetumanyi oba yalina olukwe lw'okwavuwaza bannayuganda okubaggyako ebisibo. Era tubadde tulaba lipooti ezize zifuluma ng'aliwo abanyarwanda abayingizibwa mu ggwanga Uganda ne batwalibwa eyo ne baweebwa ne batandika okukolebwako passport ne baweebwa nationalism ne babakolera endagamuntu ezibalaga nti no bannayuganda era bawangaalira kuno. Era w'obanga oyagala okulaba abantu abasinga okubanga basaale ennyo mu kuregisteringa endagamuntu wano mu Uganda, abanyarwanda bye basingamu obungi baagala barecognisingibwe nti bannayuganda. Ewaabwe tebagendayo era tebabinyegako. Oza waaki ewaabwe tebabinyegako? Ne Paul Kagame tavaayo kuyimusa ddoboozi nti bannange bannansi abantu bange eno tewannalemererwa temunnalemererwa mukomewo. Tebaagala kuddayo ewaabwe kuba bakimanyi tebalina kibalinayo nti eggwanga lyabwe bbi tebabimeekinze. Tebasobodde etteeka busobozi mu ggwanga lyabwe lyeyagaliramu. Singa ate wabadde walungi gulowooza ki nsonga ki yandibalobedde okubeerayo, lwaki bandibadde eno? So ze zimu ku nsonga ezigenda maaso n'okuba nga zidisikaasingibwa ku social media. Ensonga y'abanyarwanda okuba nga ekutte akati. We tujja tutunuulira parts zonna mu East Africa, Tanzania tosobola kuddamu kusanga munyarwanda n'omu baamugoba
tebaamuganya. Uganda ffe abasigadde n'ekisa nti tusenza nnyo ba refugees olw'okuba tulina obusente bwe tusuubira okuba nga tufuna. Ne tufundikira ng'eggwanga lyaffe ekonomi ekkirira bukkirizi kubanga tusenza abantu bangi abatugyamu ssente ate ne bazitwala mu mawanga gaabwe. Ekyo gavumenti tekiraba era tekiteekako nnyo ssiira, tekitunuuliza mu maaso. Wabula ffe twagala okukitegeeza nti gavumenti singa tenoonya solution ya kino, bannayuganda bangi bagenda sigala nga baavu nga banaku. Gashumba ayongedde n'aluma ogw'engulu. Wuliriza ebigambo bye byonna nnyina kuba nga mbikuteerako. Banyarwanda, we have 102 MPs in parliament. 102. But they exclusively quiet. Someone who is helping us, fighting for our rights, he's an MP from Kiboga, Muganda. So even if you are given 200 MPs in parliament, forget it, won't happen. Malcolm X, there is a statement he made, there's what they call a house nigger and a house nigger and a farm nigger. A house nigger, he's always there praising the king and his master. A farm nigger is always complaining. The moment Ugandans are appointed to big portfolios, they tend to forget their own. So my brother, about having representatives in parliament, call me, I will tell you what we are going through. My name is Frank Gashumba. I was born and raised in Masaka, Villa Maria, a small village called Villa Maria. My grandparents migrated from a small country called Rwanda in 1922. They ended up settling in Masaka. Both my parents are buried in Masaka. My father too was buried in Masaka. Basically, I'm a Ugandan 100%. But the discrimination in this country is unbelievable. Someone mentioned it. During elections, you are allowed to vote. And trust me, such events are coming because they are preparing your mind. Ebigambo ebyo mubiwulidde ebya Frank Gashumba ng'agenda mu maaso n'okwemulugunya ku bihafu y'Abanyarwanda. Ate nga gavumenti yeri mu nsobi ku nsonga eyo nti gavumenti ensobi gye yakola eyingiriza Abanyarwanda bangi naddala mu biseera by'okulonda mu byegendereze bwesinga okuyingirizaamu Abanyarwanda. Ne bayingiza ne bakolera obukonge IDs, identifications, national IDs nezibakwasa bafuuke bannayuganda olw'okuba nga kye babeetaagako bwe bululu baagala balonde nti wano mu kulonda baba bannansi. Gashumba kyagezaako okwogera munaye ate ku nsonga endala ne bataweebwa mwaganya. Kati ekyo kivunaane gavumenti yaffe. Lwaki? Ako nno kabonero akalaga nti gavumenti n'abali mu buyinza bennyini babuusibwa okubeera nga bannayuganda kuba bakimanyi nti singa badde bannayuganda tewali nsonga lwaki bagenda mu maaso n'okunonooza abeeri okujja okubalonda. Bannansi baabwe balinandibadde babalonda. Munnansi yalonda omukulembeze, kitegeeza bakimanyi nti si bannansi si baggwanga lino era balina obbalonda balina bajja walala. Okalabya ako akabonero ke mubuusabuusa. Omuntu gy'asimba ennyo essiira kkiriza gaana n'omutima gwe gye guba guli. Bw'agamba nti nno bannayuganda bayinza obutannonda n'akifumiitiriza mu mutima n'asalawo aleeta Abanyarwanda gabanyani bajja kunnonda kubanga bo tebajja kumbeeramu wadde nakadawuti ndi waabwe ndi bwabwe. Kati zeeze ensonga kyokka bimala obbaleeta oba bye basuubizza netabituukiriza Abanyarwanda ne bafuuka ekizibu wano. Bandibadde tebawera mu ggwanga lino we bati naye gavumenti yebafudde ekizibu okubayingiza nebasuubiza obbafuula bannansi. Ekyo bakikolanga bo gavumenti ekulibwa kabondo ka lubatu wabula yeerabidde nti nno ekifuga gavumenti be bannansi. Kati munnansi agenda kujajinga gwe yaleetebwa obuleetebwa okulonda naawe okiraiminge nti oli munnansi
kyokka emumala okukola ssente nga muzitwala mu ggwanga lyammwe muli kulaakulanya. Eno Uganda neesigala nga ekonomi eri wansi. Kati bye bintu bye tugenda maaso n'okuba nga tukola ki nga bannayuganda bavumirira nga balaga nti balina obutabali mu mativu mu nsonga zino wammanga. Njagala owulirize akatambi kano ng'agenda maaso n'ensonga gye yeekwasa Gashumba. Sooka ogiwulirize. Tewali nnyumba y'Abaganda etaliimu Munyarwanda. Lwaki? Abanyarwanda munnyu terimba ziriibwa nga teguliimu. Tegaliimu. Ate ebyewuunyisa gino emiyaayu ebisigwa bukyayi zino entalakamwe ziwasa baana baffe. Kyagulanyi mukyala we mwana waffe Itungo mumanyi. Nubiya niri mukyala we muganda waffe. Ssennyonyi simwinaako buzibu tatulumbangako muvandimwe yafumba wa. Kakati mugamba kutya mujja kutuzaayo. Meeting ne munagituuza mu siiringi ejja kuba tena bakugwa nga tewategedde. Kino nga nkibagamba. Ate situlina gye tuddanze nzirabbira Mariya. Owengoma muwulidde. Wana abavudde Rwanda balinganga basatu. Waliwo omwana yagambye nti we Rwanda. Yes, ensonga ezo zeewuliriddeko ng'agenda maaso n'okuba nga wanda omuliro. Ye ensonga zasimbako essira zino naye nkiwa tezitaasa Frank Gashumba mu nsonga eno nti w'otunuulira Abannayuganda basinga bonna bawasizza Banyarwanda. N'Abanyarwanda eri basobola okuwasa Abannayuganda naye tekibafuula batuuze. Okuzaala mu Munyarwanda tekifuula Munyarwanda kubeera mutuuze wano. Ekyo nedda. Ageregerenyiza ku bakulembeze omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform okubanga omukyala gw'ayina Itungo, Babi Itungo, mukyala wa Nubianli n'abalala. Ageraageranyizza era n'agamba nti Abanyarwanda wano mu Uganda balinga munnyu era enva teziriibwa nga tetuliimu. Weewaawo ndowooza mu byafaayo bya Afirika, kaŋŋambe Afirika, Buganda y'ensi eringa ng'ebadde tesesola mu mawanga ng'eyayiniriza buli ggwanga era y'ensonga lwaki olaba development wano mu Buganda ebadde waggulu nnyo. Buganda yali ekimanyi nti ensi ekulaakulana olina okusenza abantu ne mu unitinga ne muba lumu ne muba bumu. Amagezi ge yabasinga nti ebyobugagga byammwe mubirekawo we basenza mu adoptinga niye byonna ebyobugagga bye muba mukoze bisigala mu Buganda. Buganda neesigala ng'eshayininga bwe bw'obumu era ly'eggwanga litabadde essosoze nga lyaniriza buli ggwanga wano nga balyaniriza. Kyobola amawanga mangi gogenda otambulamu okwetooloola Uganda yonna, tribe ezimu zonna zimanyi Oluganda kubanga Uganda ly'eggwanga eryasenze ennyo amawanga watali wadde gasosola ne babakkiriza bakole nabo. Era n'amawanga ne gasanyuka nnyo ne gagondera. Naye nga tebavudde ku nnono zaabwe. Kati Abanyarwanda bo ensobi gye baakola bwe baawangaala ennyo n'abantu bano batandika okulaba nga benkanankana nabo ne batamanya nti nno teri ndege ziyoogaanira mu mazzi. Teri ndege ziyoogaanira mu mazzi. Naye bano baalaga obunafu n'okutandika okulaba nti nabo kati obuyinza babuyina bawangadde nnyo baguze amataka. Of course Abanyarwanda temulina na kye mwekwasa nti babasosola. Abaganda bakkiriza ne babaguza n'amataka gaabwe babasenze bulungi ne babatwala ng'abantu. Naye ekigenda mu maaso wano mu Uganda si kya kubasosola. Engeri gye musasuddemu Bannayuganda y'ensonga eri mu ddiiro yo temugitunuulira era temugyogerako. Mmwe abamu ku bakutte emmundu, mmwe abamu ku balina buli kissi era musse Bannayuganda ababasenza mubamazeewo. Emize gyonna embi mugikoze. Kati ensonga eri mu ddiiro newankubadde bagiyisizza mu ggwanga ti kye baliko wabula butya bwe muyisizza bannansi ababasenza. Engeri gye mubayisizzaamu ye yebadde esaanidde.
era ebigambo bya Frank Gashumba wano webikubibwamu ebituli tewali asasula Abanyarwanda, tewali asasula mawanga, wabula compensation gye mukoze eri abaabasenza si gye babadde basuubira. Baali basuubira okubeera nga Abanyarwanda bagenda kusiima, ate n'akulabako akatono aba akyadde, tetulabangako Banyarwanda be bakyaluka kudda mu ggwanga lyabwe. Ate ne bagenda mu maaso n'okuvumirira amawanga wano, zinsobi ze mukola. Nze ŋŋamba kyandibadde kisingako okutandika okweronda ensobi than okukuliriza ebyogerebwa. Weebuuze byogerebwa naye bisinziiribwa ku ki? Basinziira waluni nga baali teboogera, lwaki kati boogera? Ze zimu ku nsonga ndowooza munnansi yenna Munnayuganda gye wansaanyidde okuba nga weebuuza gwe yeemulugunya ku kugobebwa kw'Abanyarwanda mu ggwanga lya Uganda. Lumu Paul Kagame yakola statement, tuzijjukire bulungi. Mu biseera ebyo nga Rwanda egezaako okwekalakaasa, ng'ekalakaasa ku gavumenti yaayo. Paul Kagame yakola statement ng'egenda mu maaso n'okubeera ng'esoomooza Yoweri Kaguta Museveni era ng'amuvunaana ng'amugamba gwe ayonoona abantu bano nga bazzeeyo n'obawa ebbeetu. Eri mu Rwanda okubeera ne ssente olina bbira na ssente za bubatu, naye wano baadde baweereddwa omwagaanya nga basobola okwakisesinga buli kimu. Kati ekibatta baagala ku buyinza. Era bafubye nnyo okulaba nga basindika ba representative mu parliament, naye nabo tebalina maanyi, eddoboozi ttono. Nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update Civic Sinziro Bango tuwuliriza gwe n'ataana tweyungako. Kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga tweyungako. Nagamba gwe amaze okusubscribinga towerabirako na mukadde kakuyambako okuleetera notification message okusobola okubeera nga oli alert ku information yonna egenda maaso. Njagala mbateereko akatambi kano k'omwami ono. Obubaka buno babuweereza Frank Gashumba. Musharinge video eno esobola okuba nga emutuukako. Ndowooza information nnungi nnyo okusharinga eri oyo yenna abadde yeemulugunya, Omunyarwanda yenna ayagala obutuuze mu ggwanga Uganda, ayagala okutwalibwa nga munnansi. Njagala awulirize obubaka buno, naawe kennyini buwulirize, oluvannyuma tuneesangayokko mu comment section ojje otutereyo endowooza yo, gwe ebintu obirabye otya, kiki Munnayuganda kye yandikoze, Abanyarwanda kiki bandikoze, lwaki olowooza agenda mu maaso n'okusoserebwa ate nga mu Buganda wano si ggwanga sosoze. Ekyo kyo tukimanyi bulungi nnyo, tusobola n'otuteekawo omukono, naye olowooza lwaki ku luno ensonga erinnya enkandaggo. Wuliriza. Bannange ka video kano njagala mukantagikireko katuke ku Mwami Gashumba. Mwami Gashumba njagala nkutegeeza ebigambo bino. Nina emyaka 56 egy'obukulu. Mwami Gashumba, ebintu byonna mu Uganda no bitandise mbiraba, naye njagala nkutegeeze ebyo bikolimo byaki bya nkoko tebita kamunye. Fe nze ni musajja mu Kyotala, taata wange muzungu, maama wange mutolo w'ettolo. Mbeera muna Uganda okusaidi ya maama wange constitutionally, naye tetuvangayo netugamba nti bananga Bakyotala naffe batuwe eggwanga. Nedda, tusatisfied nawe tuli. Bw'ongamba oli muki nteekako mutoolo. Lwaki? Olwa maama wange. Naye mmwe Abanyarwanda okuva eri ne mugamba nti mujja kutandikawo olutalo lwa M23 lwakuba mwagala special recognition, mukwana ekyo kikyamu olimba. Sookera ddala muli ba minority, muli batono nnyo comparinga population ya Uganda. Ekyokubiri, Uganda ebakoledde nnyo.
ebawadde ebifo ebyebbeeyi ebawadde ssente muli bagagga abasinga olwaleero luno tewali mwavu naawe gafumba wannyininyini ogagga wadde eddoboozi olifunye wano mu Uganda Rwanda boddayo oyinza obutaddamu kulifuna n'okukumanya bayinza obutaddamu kumanya nti existinga so bw'oba ofunye omukisa mu nsi gukozese bulungi lema gusukulooza nti ojja kukozesa amaanyi n'okutiisatiisa bannayuganda kutiisatiisa battayebwa tayebwa ize Uganda ate ye sipiika deputy speaker wa Uganda parliament ayina okusalawo kyetulowooza nti bannayuganda kijja basanyusa kubanga kyekituufu omusajja akugambye wa immigration n'akugamba nti taata ne maama wo okubeera banyarwanda nga bazaalibwa mu Uganda tekikufuula munnayuganda osigala ng'oli munyarwanda yabange ekirala kyembuuza abanyarwanda bakola buli birungi byonna tubisiimidde ddala ddala bye bakola kununula Uganda ne batulwanirako n'ebirala naye mu 9 mu 1994 abanyarwanda Uganda yabayamba ne basitula ne bagenda e Rwanda bonna ange kamwa koogera meeting za RPF nazitulangamu wano e Kampala ku Nile Grill awo Uganda House walwako tebaketanga Nile Grill twatulanga lwaggulo sente zange nze kennyini nange nazicontributinga nga tulwanisa abanyarwanda badde ewaabwe bafune emirembe bw'oba tewasobola kuva mu Uganda nga te oluguudo lwali open nga baga buli munyarwanda yenna adde Rwanda kati eri mu mikono gyammwe emirembe gizzeeyo Rwanda tekyali kusosola n'ogamba nti kansigale mu Uganda mwami Gasumba ne banno eyali nsobi bwe mwandyagadde recognition ng'abanyarwanda mwali muddayo Rwanda singa kati bw'ogamba nti ndi munyarwanda njala recognition ng'okyogerera ku ttaka ly'ensi yammwe naye the moment you decided kusigala yano Uganda mbadde nkusaba obeere nga ffe abakyotala genda oba wasubuka mu Buganda londa ekika kya Buganda oba obeere wante oitume erinnya ly'ente ogende mu Buganda kabaka akurecognizingi obeere Muganda ng'olina n'ekika kya Buganda eby'obuvandumu esimayi bunyarwanda obyerabire nga ffe bwe twakola ffe tuli saawa zino taata wange Mungereza naye nkugamba bw'ombuuza ndi Mutoolo lwaki maama wange Mutoolo tetulina nkaayana na ggwanga n'abali Embaale bwe batyo n'abali Jinja bwe batyo abakyota bonna bwe bali babelonginga bwe bazaalibwa okuba maama baabwe naye bwe bw'obanga omanyi nti wasobola kuweebwa omukisa twagubawa gavumenti ya Uganda yabawa emmundu abantu bonna ne babalwanira nako Major Boni owe waffe mu kyalo e Fort Portal ranki yagijja Rwanda eya Major ng'agenze kubalwanirako era Abannayuganda bangi bagenda okulwana ne bamala ne bakomawo nabo ne babasasula kye mwatukolera wano kakati ebyokutiisatiisa na M23 tujja kujja nganga M23 tujja kujja nganga bwe mukitandika wano tujja kukwata emundu tubalwanyise nze njogera nga alwanirira ku saidi y'ettolo kubandi Munnayuganda by my mother by constitution nkusingako nina bajjajjange wano n'obwongamba bajjajjange 10 nsobola okubaweza nga ddala bannansi ba Uganda naye bw'obanga obadde toli maama si Munnayuganda taata si Munnayuganda leka gavumenti ekusalirewo President kye yasazeewo n'agamba nti abantu ababuusabuusibwa nga si Bannayuganda oba minisita musooke mbakoleko vetting mulabe ddala kituufu yabadde mutuufu ddala mutuufu kubanga Uganda is not supposed to be infiltrated by foreign agents. That is the new law gye tulina
yakayisibwa utegere Uganda, it is for Ugandans but not for refugees. People are supposed to hold Ugandan sensitive positions and must be Ugandans. Utegere they must be Ugandans. Therefore muntu aina obutuzo obusuka mubumu tatekedwa kuholdinga any position mu Uganda wa. So ebigambo ebyo bitwale nga bikulu bikuyingire n'aba bonna balozanga Gashumba munonye ebikajje mu nsi omuli Toolo nga muli Banyarwanda mufuuke Batoolo. Bwe mba muli mu Northern Uganda mufuuke Bakyoli. Bwe mba muli mu Eastern Uganda mufuuke Basoga Bateeso baki. Olw'ensonga nti mmwe mwaweebwa omukisa ogudda Rwanda nga tumaze okubayambako na buli kimu kyonna ne mugaana okuddayo. Therefore mubeere we muli mufuuke banna Uganda. Tetwagala kulya byabavandimwe, tetwagala kulya simanyi muli Banyarwanda, simanyi kino ne mu constitution ya Uganda ekigambo Banyarwanda kino okusangulibwamu, because Rwanda it is a sovereign state of its own kind, with its own flag, with its own parliament, with its own army and president. The executive, legislator, and the judiciary. Rwanda ebina nga yo. Therefore, it is unfair ekigambo Banyarwanda to be in the constitution of the Republic of Uganda as a state. Full stop. Nkomyao. Mwami Gashumba ebigambo bino biwuliza ate bitwale nga bikulu.